mu disitulikiti y'e Kamuli mu magombololo kuli Butansi, Namasagali, Northern, Southern ne Balawoli ebyentambula bizibu olw'enguudo embi mu bitundu bino. Kati kino kivuddeko abatuuze okuva mu mbeera ne beekalakaasa mu mirembe okulaga obutali bumativu olw'engeri emirimu gye gitambuzibwa mu disitulikiti. Bano babadde babagalidde ebipande ebiriko obubaka obw'enjawulo balumiriza yingini ya disitulikiti n'akulira abakozi okwekobaana okubulankanya ssente akawumbi kalamba n'obukadde 600 ezaali ez'okukola ku nguudo zaabwe. Kawa kugemwa mufumba mukoti kawa alina ogemwa and their property to be subquated since they acquired them through corruption. Bana amazima galivye ebigudo bibi ne basindika sente kawo badibya kale nikwenda bagemwe owebigere yatubira n'ogali yatubira n'omuloka yatubira kule sente dengira ndi wa Butansi tubitawa mu bipadoko mu bikata byenkobo basimba mu ebigogo n'embo twasimbayo ebyengude twabuzwa. Batambudde nga bwe boolekera ku ofiisi za disitulikiti nga baagala bannyonnyolwe era baagala inginiya n'akulira abakozi balekulire ebifo byabwe. Bwona olw'okuba nti inginiya yalemesa esente okulima oluguudo lwa Diamanato okuva olwa Preso olw'enguudo bana kuwa bwino tulikwetaaga oba mugeme n'inginiya yena bamutwale mu kooti tulikwetaaga bwenkanya njoba tuliisaba abanamateeka mwena abana ofiisi anti-corruption unit mwidde mugeme kaawo kuba kaawo n'asookerwako okwiba esente ga ne Kamuli. Abakulembeze mu disitulikiti batubulidde nti kituufu wandibanga waliwo ensobi ezaakolebwa mu nsasanya y'ensimbi zino nti kyokka bwe kinaasangibwa nga ddala kituufu abalumirizibwa baba balina okukisasulira. Twetaaga accountability yaako. Akawumbi kano katuweebwa buli disitulikiti buli mwaka. Kaida naye ensonga lwaki kasindikibwa tukaligibona kubanga enguudo dikasigaire ngambi. Nti bwetwakyama mu lukiiko n'akakiiko akatwala ebyenguudo akakulembebwa honorable member of parliament owanguzaya twalimu nga tulikulingira gatinogana era twabona nti eri ekitali kituufu sente nga tidizambikibwa bulungi era decision yatekingibwa nti police etwala obuvunaanyizibwa benga enoonyereza mandate okuzuulibwa era tuli kuduuba nti mu bwangu ino police ejja kuvaayo ne report. Kibanga ddala nti ssente ezaaleetebwa okukola emirimu tezirina bwe zirabikira ate nga n'emirimu tegiriyo wansi awo oba olina okunnyonnyola zaalagawa. Tukitegedde nti mu kiseera kino ye yinginiya ali mabega wa mitayimbwa.